Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero tugende tulabe enfumba gy'ofumbamu ekyennyanja mu nfumba gy'ogenda okulaba. Njagala weetegereze efuna ekyennyanja beera ng'okirongoosa bulungi kikolokote ku matwe ago waggulu w'eriiso wansi w'eriiso kolokotawo bulungi kwegamba ku mutwe okwo beera ng'okolokotera ddala bulungi wadde bamaze ogikolokota gy'ogiguze ddamu ogikolokoteko omala ogyoze bulungi mu biviiri munda bulungi n'oluvannyuma beera ng'ogitegeka bulungi. Kale tutandike. Funa ssefuliya teeka mu butto yiwamu obutungulu nga bw'olabye. Omala okuyiwamu obutungulu teekamu eyo ntangawuuzi gye nteekamu oteekemu ne ku galiki abeere ng'awerako nga bw'olabye galiki oyo mulungi nnyo wamu n'entangawuuzi. Bw'omala okuteekamu obutungulu galiki ntangawuuzi teekamu n'ennyaanya nga bw'olaba. Ennyaanya kisinziira bungi bw'engege byennyanja by'ogenda okufumba eyo eyitibwa engege kuba ebyennyanja ebyo birimu ebika eby'enjawulo kati eyo gye bayita engege gye ŋŋenda okufumba nnungi nnyo ebeera mpoomu singa obeera ogifumbye bulungi. Tuteekemu wamu ne kkaloti nga bw'olaba. Kkaloti oyo mu nva zino mulungi nnyo mu kukyusa kakkala ka ssupu. Teekamu ne green pepper. Kkaloti akyusa kkala kwegamba kkaloti ono mulungi nnyo muteeka mu nva akyusa kkala ssupu n'abeera nga talaga nti mazzi mukitegeera. N'olwekyo kkaloti mumukozese nnyo naddala mu bafumba kava nga mwagala kabeere akava akawoomu kkaloti mumukozese. Bw'omala teekamu asimaati oyayitibwa asimaati. Tuteekemu ne lweyiko oyayitibwa lweyiko byenkwesezza bibiri okuggyako pozzi. Tugenda kussaamu n'akanzaali. Mukimanyi bulungi nti akanzaali ke ntera okukozesa bakayita simba ako k'olaba kalungi nnyo okukateeka mu nva ng'ezo ziba zigenda kubeera mpoomu. Tuli mu kufumba byennyanja oba engege ndowooza olaba ebirungo byaffe tubisiise bulungi. Teekamukko ku kapiraawo masala ako mukalaba ako bw'oba okalina kateekemukko kalungi. Piraawo masala oyo abaamu ebirungo eby'enjawulo bamukola kuloovuzi, jjira, eriki, black pepper, kotimiiru byonna bibeeramu omwo mu piraawo masala oyo. Teekemu n'omunnyo. Piraawo masala mulungi omuteekako mu nva ng'ezo ajja kuba aziwoomesa bulungi. Omala okuteekamu omunnyo teekamu ku mazzi amatonotono tandika okuteekamu ebyennyanja byaffe nga bw'olaba omutwe guugwo n'omutwe omulala. Kwegamba teekamu enva zaffe. Kwegamba kisinziira bungi bw'enva bye birungo by'okola. Kati ddira ebirungo beera ng'obiteekako munda mu mitwe munda omwo mu biviiri gabiyingizeeko munda mu mutwe omwo omutwe gubeere muwoomu. Kati tutaddemuko ku bummonde obuzungu. Obummonde obuzungu obwo singa obeera obufumbidde mu nva ng'ezo kuba kizibu nnyo okugamba nti ewaka tolinawo baana bato. Bw'oba n'omwana omuto mu kifo ky'okumuwa ettooke muwaaka mmonde ako abeere ng'akalyako baba bwagala nnyo abaana abato era ky'oba olaba nti kalungi okukafumbira mu ngege ng'ezo. Loza ku munnyo. Enva zonna ziwooma munnyo. Omunnyo guba gulina okunoga kati nga bw'oziraba zizo ziri mu kutokota. Fuba okulaba nga tezeekwata wansi kusiiriira. Ezimanyi ebyennyanja bisiirira bulungi nnyo bikwatira ku ssefuliya wansi. Ky'olina okukola ki? Omuliro gukendeeze bitandika okutokota nga bw'olabye obitokota. Omunnyo gulozeeko olabe nti gunoze. Enva zaffe ziyidde bulungi nnyo ndowooza muziraba. Katutandike tube nga tuziraba ziizo. Olaba bwe zifaananye kasupu kafaananye bwe katyo nga bw'okalaba nga bwe nkugambye nti mulimu bye tuteekamu nga bikyusa ssupu oyo okumufuula kasupu akalungi akawoomu. N'olwekyo tufumbye ebyennyanja bye bayita engege bwetyo bwefaananye nga bw'ogiraba ku ssowaani. Akammonde ako wadde nkataddeko awo naye okusinga kaba k'abaana bato babeere nga bakalyako. Oba olina omwana omuto muwa akammonde n'akaceere ajja kuwoomerwa naye yennyini akugambye nti maama mpoomeddwa oba ddadi mpoomeddwa. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi mweraba.